Ng'ensi yonna egoyezebwa ekirwadde ki COVID-19, bannassaayansi abaanoza ebitabo n'okutabula eddagala badduka zambwa mmeekalirizo g'ebya ssaayansi okuyiiya erinajjanjaba n'okugema ekimbe kino. Akageri amawanga agasinga mu Afrika gye gatalina byetaagisa kukola ddagala lino gaatuuza ya lukugunyu n'essuubi nti amawanga gannaggwa dda ganaalibateera ku mukeeka. Mu Uganda abakulu bazze bakyogera nga bwe baatumyedde eddagala okuva mu ggwanga lya Buyindi eriyitibwa AstraZeneca nga basuubira nti erinaasooka lyakutuuka ng'omwezi ogwokusatu tegunnaggwako. Kyokka nga n'omwezi mulindwa tegunnatuuka, waliwo amawulire agaasomodde ebyama nga galumiriza nti y'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni Beppo n'abantu be kati mu bye beeraliikirira ssenyiga omukambwe takyalimu oluvannyuma lw'okufuna eddagala erigema. Olupapula lw'amawulire Wall Street Journal lwalumiriza nti abakulu eddagala eryabagemye baaliggya mu ggwanga lya China. Bino bwe bifulumidde mu lupapula lwa Daily Monitor olwa Uganda, abakulu bazambalidde ku migongo nga nswa okujja okusambajja byonna ebyawandiikiddwa. On behalf of the Ministry of Health and the Government of Uganda, I want to categorically state that neither President Yoweri Museveni nor any of his inner circle have been vaccinated against COVID-19. As alleged by both the Daily Monitor and the American newspaper, the Wall Street Journal. Jane Ruth Aceng nga minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu ategeezezza nti eddagala bannamawulire lye beesibako alimanyi bulungi naye nga lyaweerezebwa kuno kugema bannansi ba China abakolerako. The ministry would like to reiterate that these vaccines have not been used for any Ugandan other than the target population, that is, the Chinese nationals living in Kapeka. Aceng agamba nti okuggyako bantu kwagala kwonoona linnya lya munnaabwe naye kennyini ng'omukulembeze akyerwanako bwezizingirire okulaba ng'olumbe terumusena nga tannagemebwa. Ono azzeemu okukinoogaanya nti Uganda yatumye eddagala erigenda okugema era nga ligenda kutandika okutuuka mu masekkati g'omwezi ogujja nga buli munnayuganda yenna n'omukulembeze yennyini bwe basuubira okutandika okugemwa. His Excellency the President or his team could not have been vaccinated with vaccines that have not yet arrived into the country or duly cleared by the National Drug Authority. Waliwo eddagala eddala erisuubirwa okuweebwa Uganda ng'obuyambi era nga minisita ategeezezza nti n'erya China mweriri. A donation of 300,000 doses of the Chinese COVID-19 vaccine from the People's Republic of China has been communicated to the government of Uganda recently. Ono era agambye nti newankubadde okugema kutandikira ku myaka 16 teryagenda kukakibwa mu nteekateeka eno kubanga bulijjo akajja obunaku keemanye ejjanzi teribuuka na nzige. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.